the agent. Naye mulina. Ne side wali omusajja nga wabulabe. Ani tukanga. Mamuli Katumba. Nega kale namulaba nga nawo omusajja. Samu feeling irawo. Twajukira si alinga muzeyi. Kati nga utabika. Je twagenda wali enswaswa. Nete fere twazira bakwolo twanywe ekiti. Kafumite bubiri. Mfuta kali afuita microphone. Kati satokola bikorwa. Kale. Tombo mfumito netondera. Atenga abantu bangamba tebo bukolo oti. Easy. Bitandiko tama. Omusana gwoteza ku mazi. Ayayayayaya. Jukira wano kiba kinyumo. Nyuma kati mwe mutuka mwe ne musirika. Sa mukaga. Buli muna bakusimu ye. Ne simu ne batama. Amayengo. Kati nga muwulira kamungulizo gwa buli omu yebasemu. Yebasemu. Pilot alemedde ku ndayi. Netuvuga. Sokaba. Miranga. Mubira. Eliano lise tukaliti. Webo nelida. Ama mulinga aliati. Aliati. Sibi pia na gamba. Kati mwegwese okuba kwa kufa mbumwe mugenda wona bale mwa basoko okufa kuba musoka ganywa. Net. Mamuli Katumba. Atuka. Nampenga tunga yakabi. Etia. Yabakaza ataji kwa dojo ya swale buswazi. Jina nombifana nyimanyi. Yapenga troe. Kuchizinga tumberi kati omusajja oli superstar. Nita soboka. Twatuka wali abasitula nga abateeka nyala. Tichotegeza. Nga bana bagamba be Mamuli Katumba bazo mukima. Bana. Bamamuli. Bamusitray. Sikwe baba kuteeka kuno. Kale nga balaga customer wawe banga superstar wawe anti bingi. Chechali kenswaswa. Nswaswa zile zina n'amanya. Anage ofira ngo labye ebintu. Ai. Ne banna yekizinga. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Weewaawo ku MR Live kwe tuli on your number 1 channel. Nolwairo kwe tuli webali kutwagala webali tugobera webali kutulaba. Webali bisharinga. Webali byagaza balala. Webali kubitumbuula. Ne waggulu wa byonna. Webali kukkiriza nti Katonda asigalaye Mukama. Tayongerwako tagattibwako. Era webali kukikkiriza nti ffe abamwatula tukozesa akamwaka ffe tuli bajega. Just jemvudde waffe ye munene tubirabyeko nga bitukolera. Atusitudde nga batunyooma. Atuyigirize enkola y'ebintu ewatali bukugu. Olwo nno n'abakugu ne babyegomba. Ffe baani twatandika baseka tubikoze ne bibeerawo. Ffe baani abajja ne bagamba nti baabo bazze birabika nno biwedde kasaba batuuse. Ffe baani abagaza abantu Katonda waffe abakola ng'enjiri olwo ne tubagaza Mukama waffe Kristo. Naawe kuutira okole ng'enjiri awo w'oli mu office. Omuze gw'okwebaka ku bakazi obawe emirimu si gwa bwa Katonda era tegutumbula Katonda waffe gumukakkanya. Oli kondakita bakuwa change obala omusaabaze yakafuluma nozaawo ekijji ne musimbula
wetamya abantu katondawo omuze gokubanga oli wa traffic nenge moroko giteekako buli musango nga gwo omuntu bwayimirira kabakattiro gukakanya katondawo enguzi yafuuka enguzi oli wa traffic naye oli emipiira omupiira gwo waki gubadde gukyama bwe guti naye ng'okimanyi bulungi gwayite gukyama enguzi ekakanya katondawo so twenyigire ngaffe bannayuganda abali mwene ensi empya twenyigire mukola obulungi obuyimusa katonda waffe n'oyo akyakola akabi akakakanya katonda waffe tugende gyali tetumwewala tumubulire obulungi obusobola okuva mu kuyimusa katonda waffe n'akabi akasobola okuva mu kukakanya katonda waffe mbaagala nnyo mwebale twagala mwebale tufuula bankizo Rima Sambulijjo oba Metani Kurabongo ne musajja muyimbi era ne musajja musizi wa bifaananyi era bakama banga batuma wano era Bongo Charity Foundation la Bongo Charity Foundation abaana b'okunguudo abaana bambi abatalina mwasirizi abakyala n'abantu abalumwa abalowooza nti katonda yabeerabira la Bongo Charity Foundation yateeka essira village basket yasonze gwalina ekintu kyonna kyotakozesa oyina brangi oyina mufaliso oyina ngatto oyina sapato oyina t-shirt oyina kasenya akapya toleta akakadde wano ganti mbadde sikakozesa oyina kasepiti sowani village basket yasonze dda buli muntu wana ayina omukisa oguyambako ko munne jangu biteekemu feno tubivuge tubitwalire bannaffe ababyetaaga gwe saati gyolabanga enkadde gyoteetaaga waliwo munno gwosobola okugiwa obulamu bwe ne butambula era ne butandika saba mukama akugula amaaso n'ogwo omuzimu gw'abannayuganda ogw'okwokya ebintu tikyakikozesa kankyoke gukoma omwaka guno ku 0700 346827 ku 0700 346827 kwoba otusanga olwo nno tubifuula ebyangu omukwano gubone wonna mulo gyebaleko oba nziremu nkuwe weyanjule ate nkuyisa erinnya badde njakuluno weyanjulemu ate oba oyina kubiza butate nenjatune yatandise gyebaleko sebo kaliso amanya jime mulo dread yeyo yaonyenyeza Redman talimba Redman talimba kituufu exactly waliwo abalimba ababa aflasta abayerimbika mu dread kufera abo baba bandiga tibaba balasi kati abalimba bebani bebaniga si balasi bayo niga yo wagwana bayo niga bachikumba bano wano beba ati bukutisa mbukulaga sigino tipe tuli babulabe mbadde maye nakulaga bwati atawo abambo akutta kati wano tompunyako ayo chabulala bibi kalosa natankana kukakola ajja kwekengera ajja kugamba bino tewayigidde Illuminati ng'omwana wa Katonda omulamu mulo nakunyigiddemu kiki omaze ebbanga nga tonjagaliza lwaki n'abantu abagoberera ebbanga lyonna tobaagaliza mulo oba otya nga tonyibuza ku mboozi ya ku kizinga tojimbuzako mulo ayina tutegeerera totutegekera banyiniza batya emboozi nebula okunzita nga ggwe nanyini mboozi eyaliyo osirise wezibika emboozi mulo sikwezibika tobimbuzanga ate nange kati wetukwata kuno omulamu ate nange kati gwe tukubagoka kati nze mba sikola ki mulo osazeeko nkola yange embe wange eyo swaga kulumya sina gwe nnumya sinkolanga akagatto ko kweka masavu tokaninyisako ani oli mu America wa President Museveni sikekana bamitani eyo muyaye bamitani namera bidde ali awambala ebitategerekeka alinga mulalo mu America tokate mugaga wa President Museveni tokanga ya beyi ati kakatize zimu bajja mutujukizaawo bamuyita simanya mwera bidda era nekiwala kinala byekyekoza obuntu ku TikTok mwera bidde yamaani
Sana ko mulo. Oba wa kamera. Mbaye manyonyize, ani munyiga mangu. Mbadde ngera kunyiga singo ne. Ne bajaga lugezi. Sara ko ngora ganga gendo kunninya. Just naberako ko mukikomere kyengere wajjajja. Wali wagazi. Wali wagazi. Mulo. Kizinga kyaliyo. Ye kizinga. Kadale lwachoga makizinga. Mwali ani nani? Buze bizinga. Byali bizinga? Ani nani? Atwagene emirundi mingi. Kinecheza sagge. Echeza sagge. Byonna byali byanza sagge. Kimwali ko ni katumba. Ekyama muri katumba. Chenjagalo nyumize. Ekyama muri. Tsoke n'ekyo tujagenda byo yatubiri ampola ampola. Ati bingi. Kyali kenswaswa. Kyali kenswaswa. Nswaswa zile zina n'amanya. Anage. Ofira ngolabye ebintu. Ai. Ne banna yekizinga. Kati ebizinga nkubulire mulundi kiwayo twagenda ne mamuli katumba oyo. Tugate mamuli katumba. Kamisera ne John Ule negenti. Wale kye twagenda ne bayanga zonto ne bamawulana ne Raini. Mbulira kino ekyama muri katumba. Ekyama muri katumba. Kati ombulire ne swaswa. Muganda wange kizinga. Si muganda wo. Ompito otya. Kale. Netugana mu Yesu. Ati mbadde njagala mu mboozi eno. Soka kweganira obifu tyanka byonna. Abantu batulabenga. Ate ki kyagamba nekengedde. Wekengedde. Abantu okwera gamba bali ba Luganda yo misera muganda we. Ne batugamba batye emboozi bwetyo. Gamba batuyita baba. Labongo. Achaza ne gwe bachaza. Abalowoozi mwe mutukuvu yatuyita babiri. Kale. Ate ekizinga ekyo. Naye ndi ani mwene emboozi. Mesaya. Osti. Oba osi. Osi. Nkolopera omusango. Osti. Nza kukyaziza kati gwe guest. Twawukanye. Guest nyumiza. Okay, guest. Gwe guest. Nze guest. Gwe host. Gwe mukyaza. Gwe achadi. Nkutandikire wa. Chef nikidwa. Chef nikidwa. Ali mbera kusalamu okwo. Kati nge agent yandika ko tugenda ku kizinga. Ntya naku 12 oba 13. Usichajukira twalwayo 12 Agirizwa ya Yesu. Angamba raja makwata kane John Ule mutukole ki? Musareko. Mutusange wano tugende wali we tulinyire eryato. Madengeze sakantu kafe. Tena kai ka baskiri benge bani. Nange ndi skiri benge. Oli muganda wa skiri benge. Tugenda tutuka twalinyire eri mukono. Muri nani? John Ule agent. Tulina John Ule agent. Ne Betty na Faso oyo. Nangi. Ne manager. Tutuke eringa ganga zatusedda nga omanyi kampu ku kampu nga kemisera yatusedda representing nze kati nga kemisera yali ne walogayi babito mu Lugwala wa Kabaka. Ngo mu Lugwala wa Kabaka akuma mukamugagga kemisera mukahaji haruna mbiru. Bodyguard. Temuko mukulu atesa. Mwema kwamba yayi. Nga waliwo abalala waliwo n'abayimbi abalala nga omanyi. Bali banje abagoma. Kati nga side eri waliwo omusajja w'obulabe. Ani? Tontanga nawe John Ule tabako wabulabe. Bano baleke nze nabo bantu baffe. The agent. Naye mwina. Ne side waliwo omusajja nga wabulabe. Ani tukanga. Mamuli Katumba. Nega kale namulabanga nawo omusajja samu feeling irawo twajukira si alinga muzeyi kati nga ndaswa kwatagana naye nze tomugogwe buterevu nenga ali akuba obusimu wa yomba nga wanjawulo okubona sawa za lyato tukako mpola babulyo mate yake ebintu bye kulyato kulyato lyali dino
si yingini basiza musonyi nga nayo sala size ba superstar wangu kale omusajja ajukira mutekayo ebintu mu mane emigugu mu motoka emotoka twazirekawo mu parking awo mazikuuma atuyingira eryato twesunze olwo tagendamu n'ekiti nga ndine John Wulo oyo ekiti kitya okay nga mayiwe bitabukira empewo yeri biki kubanga tetugendangayo eryato alikumamu akola kyo ya pilot wayo bamwita pilot avuga eryato kubeako ne tani boy abajigiza wane tugenda simbula captain okay bagamba mamuli yasikadde ku lukalu tongedeke lya mzee Mamuli Katumba nayingira yali amanyi manager wa agent amubuzaako gye baliko manager biki nabuzaako agent natula wali kemisera batudde wano kwaliko muyimbi kyomulala kwaliko ku posta ne Giovanni Ruzina teyagenda kwaliko nani omulala sibajjukira ne bali bangi kwaliko abayimbi bangi eryato likaaba wano balitandika linyuma ayaya mugenda mukuba olwali tukoze bu challenge awo tukubye olwali wetuseka naye bawala likaaba kati msana nga gukuba tufunye bwambolera awo bitandika ottama omusana gwoteza ku mazzi ayaya jukira wano kiba kinyumo nyuma kati mwe mutuka mwe ne musirika saa mukaaga buli omuntu aba ku simu ye ne simu ne batama amayengo kati nga muwulira kamungulizo kwa buli omu yebasemu pilot alemedde ku ndaayi netuvuga awo jukira twali buli nga tetwemanyi buli omu nga tawaamu munne okitegeera nga buli omu nyumya nawe tonyumya nange buli omu anyumya ne kampu ye ngawo ku lyato lyerimu lyali ddene Titanic teriwera naye obagamba Titanic badde okolerawo bwenki ate jakuteka mbali abasajja bebagamba abalimba ono yagamba simato oli mwavu talimba oyo bisate kusuulwa bamubuuza mbu alimba kati tugenda tetwawaamu twaze nalinga nyumya ne John Wulo n'agenti ne Betinam nga tukoza akakuku bali bakoza akakuku Mamuli Katumba ali wayo akakoza akakuku ke n'abalala kuliko n'abagoma tutuka ku kizinga ekisooka twatuka bulungi sanga mmekaze mwatuuka twatuuka kawungeezi naye we twava ku lyato jukira eryato erituuka ne basuula ennanga wabeerawo basuula ennanga stage kati wabeerawo abakima nga olaba bano bakondakita bazinya mu mazzi abakuweeka sebo nga Mamuli Katumba eri kati omusajja oli superstar nitasoboka twatuuka wali abasitula nga bateeka nnyala kiki kyotegeeza nga bana bagamba be Mamuli Katumba bazze omukima bana Mamuli bamusitulayo sikweba bakuteeka kuno kale nga balaga kasitoma waabwe ebbanga superstar waabwe badde bamukolako ebbanga lyonna akuze kutuuka awo ositula omu asasula bana ebyensasula sibimanyi oba yali yabalimba biki naye nga kaya tutuusa kajaga luboneke kazinga kava kala abantu bavayoko afu abayimbi bazze agent John Wulo Mamuli Katumba ne Mamuli watu wako kizinga alinga professor of course nice sinna aze bagiranga ngabanga afananga fikfa maika estegede ngati bamanyi kale njagala nnyo kweteka ne sinatuuka go yagala kunteka nali sinakwatayo kale already kale nataddeyo soko kakolemu akaliwa ngalanga
Gende maaso. Gwe. Tuva ku lyato. Emisera awo biki? Awo bayi bamusitula kemisera ng'atidde omusula mu mazzi jukira munene. Basajja basitula. Eve mukazi kinyirira nga omanyere endulu ebevuga. Jukira posta zaje ziri bazitimbanga mwezi. Kati nga buli muyimbi gundi aze kati abana ne bana be balaba ne babunye ekizinga nti gundi aze ne gundi ono tazze naye abo basobola basaza sho abatazze ne bana abagambye gundi tazze ne babunyisa ekizinga kyonna ne batajja mu sho ati bo bamala kulaba ku lyato nti kwali awo tujja kugenda ati kemisera nga bamusitula mwefasa mugamba leta akaki eta nkwatirika kasawo abamuteekayo kati tutuuka sadda mulaba Mamuli Katumba bamusitula wano bamusitula batya sadda mumulaba bamwetikka omu n'amuteeka wali n'ayitamu n'abantu ababa kumbe Mamuli Katumba kubwa sita bwaliko bwe kizinga kye twagendangako nga Mamuli Katumba yasooka ofuna looje ennungi nga looje ennungi ffe twali tumanyi mukisa nga wonaga omusajja oyo alina omukisa kumbe yazimanyi eri gye yali akolera kirabika bakolerayo nnyo era nga tutuuka temuddamu mumulaba sawa za kyemisana nga mumulaba gyafubutuka naye nga kaloomu kalungi nga n'omusajja ono kati gwe tuna otambulirako wadda we tudda kati kwalo tetwaddamu mumulaba kati nga sina boyi waffe zolwavaako nga mpala na wule wange twambuka tunonya wetuyirako kiti nga omusajja wange letakezimu kuba twambukisha tukiteekako kitubandagazeeyo abasawo bakigobako kizeeko baali tonnagenda ku university nali sinnagenda ku university kakati gye twagenda waliyo enswaswa naye teffe tetwaziraba ku olwo we twanywa ekiti bubiri tiki kale ate nga abantu bagamba te omukola oti easy ekiti tukikuba kiti ku kiti tuvaayo newulenga alubye kati nga manager tetwagala mulaga nti tukubiddwa nga tabyagala naye nga era akubiddwa omulaba tujja tuli taafu tuli ng'embuzi fe tunywazaamu eyo ne John Wule kati nange kankwewale ngobawo obule mugamba tukoze tukyoyitamu abo bayinza otubuka nti tuyiyeeko nti tuyitewo tuyitawo ngenda mulumu yegenti tunyumya kati nga bateekayo eno bo wetuva ku lyato wali bano bo batuuka bateekayo kikaali kusetinga ffe nga tuli eno mu luumu time ya sheetuuka bakuba nga tuyimba John Wule ayimba Bettina ayimba kiro Mamuli Katumba ayimba olwo sinnamutegeera nkola ye entuufu kati Mamuli yali addira agenti nga yagala sho kono byatambula bulungi endulu tuddeyo mu luumu twebaka bukya awo firimu tezinnatandika kumakyawo tunywa akacyayi kati okumakyayo muzuukuka munywa cyayi ne mudda ku lyato ne mugenda ku kizinga ekirala ne tudda ku kizinga ekirala era omukulu yasembayo era okujja ku lyato Mamuli Katumba era tuyomanyi musajja nga tajja naye nga tebamunyega bamugeyeza eno tuuka jukira nga ina omuggo gwe yalina akakofira ka people power nga wankyukakyuka nga tugira
ajja kulyato mujebala kibiki kati awo tugenda ku oba ekizinga ekyaddako bakiyita ly'abaana ekaaba eri abaana kakati enkuba yatusanga ku kizinga ku lyato Mulosimba wakati wala wakonye ku nswaswa enswaswa tetwazigiranga ebizinga bisinga byaliko enswaswa nti nkujira wana enswaswa mwaziraba ne mutakiwa nnyo tekiwa budde kuba zibeera zikola pozo za ekitegedde kibumbe tugenda ku lyato tugenda ku kizinga bakita ly'abaana enkuba etusanga ku lyato soka neyiwa amamulira tumala tugamba esimu mwali zisibye mu buveera ne baana abagoba ly'eryato baba bimanyi awo atutandise okwemanya ndi wali ne kemisera tukuba ekiboozi biki kati okwenyini kulanga kuliko asunda bbiya atunda bbiya jukira twatambulanga n'abatunda bbiya ku mulyango nga bagenda n'omwe nga bagutunda okitegedde abasuubuzi ye nga yagutundira ali ku mulyango naye mugenda naye biki kemi anteeka aŋŋamba bakuwa eriita tuddeyo ne kemyolo John ule mutadde n'ejenti mbatadde bagamba banywanyi mbatadde nfunye omunywanyi omupya anteeka ku liita tugusunda enkuba tennatonya tukunywa tukuba ekibozi ne kemisolo oyo n'oyo mulugala wa Kabaka nga omanye ejenti musiraamu tanywa mwenge kati John ule nga teyefasiza ono demu kati enkuba etonya keminga atamiramu awa nga omanyi biki enkuba yatukuba kati nze nga nywedemu buladi kamunguluze yankuba nejjusa nenkaaba amaziga aye nga kyekyandese je nti bannesinga naganye bannange amayengo nikaaba kati ule janwe ne ko wansi nejenti niwanga jango odene wansi entudda wansi nenga jukira nywedde namwe echenge kamunguluze eryato ngali gundeza agamayengo gakubanulira nga buli omuna abantu tebataniso kaba miranga mubira eryato lise tukaliti webo nelida amamulinga aliati aliati sibipya nagamba kati mwegwese okuba kwakufa mbumwe mugenda wona bale mwa basoko okufa kuba musoka ganywa net mamulinga tumba Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Chaite Foundation. Tukola Art for Charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Chaite Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Chaite Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. je ninava netudda waggulu nebadda waggulu nzenga chenge chingo ya nekaaba olwa amasimu simu ngitadde eno mu boxa ngizinze nti ye mama ye taata agent yalina bbaga nga aleta ngikuteere muno kuba atukuba kulyato okwo ebanga ngolo ta ha onove oyise banno nganga wale kye kyandese nejjusa betinali bali akaba maziga tutuka tugira ekyamu anga bamuli atugamba
natero tuka wali tubakano ninga tulaba mazzi mene nenga yagamba tukugera kubawo temu wali katini kali awo anyabagamba mamuli katumba muzegwe kwani kapo yagamba yakikole gali che kati eri kubizinga posta zena singola bayo nena Abdumulasi nga bali bati yena Abdumulasi Abdumulasi mamuli katumba Buchamani nalisa ku posta Buchamani aliko yeka najya ku kizinga nedi paza bisera ita ina tune na yena posta banja obasuna esuna okitegera kati mamuli katumba ya sajja kabali bakubadde bizinga kuba gira byagira wa nalugamba kati buno obukuba alamera mino muzanyo kati buno obukuba batisashi ali mambulera yebwati ngalagaye waawo kasanga waawo umbrella buli omayina oba omukulu umbrella buli omayina nga babiri tutuka kazinga nga buli jo baze tuvaako era bula mamuli abula nenga zanafunye do omugagga kemisera abikola tuka kukizinga ekyo nangamba nonye wali ebbala nzati mukusagula ndimo agenti mbagala nnyo John ule muri bange Bettina I love you tunadamu mfunye omugagga ngononya nganonya balalo fe tusibira mu bala nekemine nengo mulugwala baba na yali mukino tutakukiza nsibira mga kampa munyo nengo omugagga yansimye byawedde checha singo kusimya ngo omugagge obuwulize nembozi nga twakwataganya myoyo vibe embozi agireta njireta tuomesa bia to mulugwala ali ku security biki tugenda banenga tuka netugusunda bana abakwana nga bagamba blaza wange bwe bamogera naye chichi ati banayo muyimbi baneke misera ne mulungi soko mugulire kweti ya bia basoke ba mu wesadu ona ina busatu awe tamalayo muloyo mute blaza abantu baloza obankwana kemisera ni bagamba sister ni bagamba chali wange andi kemisera atuka nampenga tonga yakabi etia ojirabye onosima muri katumba yoyo yenyini ogosibwe mugogwe abantu barage basoga batu ogera bisinkira producer abisewo nge nego wali sita nyo achimanyi nti wali kakufa ko mufita chimalayo gwe kamisa ampenga to lo erije twasula mane labida baye babbe ngatto zange nali ngenze ne payem batima tugeno zuku kambuze agent ngatto zange ziriho nangamba waziresebwe rugwe bakumaze tebazibba nazireka muloji twabaye mu rumu tupapa bandeka fenga twebaka nnyo bandeka kakati jukira muvaye muri mbigere mukutebbaga kumbe nazirese wansi wakati katanda wa katanda nenzireka tambulira mbigere ati walinga